ebina byobufuzi ekyo yatugamba nti nsonga lwaki bagoba Honorable Mathias Mpuuga wabaddewo okwekalakasa ku social media. Besigye yagambye abeFDC otwadde nabo ekireka nti okuwangula Museveni tulina okulwanyisa ebyo. Embeera gibirimu Hon Ssemujju, embeera gibirimu etwalawo abantu. Nali muwagizi wa mupiira nnyo nga ngobeera ate twayambibwanko nnyo mu Uganda mwabangamu leediyo nga bwe baba baweereza omupiira buli omu mu Uganda kyawulira oba oguwagira oba toguwagira omuzungukanga abaana bato bagamba tebabamanyi byekwaso. Lumu ttiimu ya Uganda ey'abato under 24 yagenda Egypt. Bwetuukayo neefunamu okulwanagana. Aba Egypt baatuyitako ne batuteeba Derek Muyanja n'anenya Richard Kirumira tugotutebeesezza omupiira ne gweyongerayo Muyanja n'atukuba omutwe ate yennyini naye n'atuteeba n'atwongera n'eyokubiri Muyanja Kirumira n'amulya eŋŋumi bombi ne babawa red card abakolonize ne batukuba golo 8. Derek yali anenya Kirumira bamuyiseeko ne batuteeba naye n'atuteeba only goal. Kati aba yakamala okumunenya ne gukomawo n'atukuba omutwe baba abuuza n'atukuba eyokubiri 3-0. Derek Muyanja wange Kirumira ate n'amulya eŋŋumi. Kirumira naye yateeba eteebesa buteebesa kati naye wunyono yayombyondo n'atuteebeseza ate yateebye buteebi nange ekikonde kati ne babawa red card ne batusimula golo 8. Abali mu bibiina kimbadde magamba era olwayo naatukuja nawandiise ng'eyogera ku ffe bye tuyita mu paalamenti kutuuka naye nentuuka nga mbuuza nti bannaffe abali ku mikutu gya social media bye bakoze ku paalamenti ebibiina kampeyini yaabwe ereseewo ebibiina kibiina ki ekisinze okufunamu obuzibu. Mbuze ekibuuzo nenkiramu nebanga nti nze mukulaba kwange National Unity Platform efunye obuzibu n'okusinga NRM ate nga ne bali baga abalwanyisa bukulembeze bubi kubanga akulembera ekibiina ekyo yatugamba nti nsonga lwaki bagoba Honorable Mathias Mpuuga wabaddewo okwekalakasa ku social media. Ne mubuuza abekalakasa obamanyi. Nze mu Kampala muno najja mu bukulu nga ngenda okusoma Makerere naye ndoza nebakunga nakyalamu emirundi 2 gyokka. Mu Kampala mu bulamu bwange nali nakyalamu emirundi 2 mpaka 95 nzije Makerere. Naye ebimu ku bye nasangamu nga basobola okubbako omuntu akasimu ate ababbi ne bakuba nnyo enduulu era ne babanga abagoba munnaabwe ne babomba ne bagenda. Kati gwayita ku bantu abakuba enduulu nga bagoba omubbi olowooza nti bambi bakugoberako simu bagibbi. Era nze neewala nnyo olutalo bwe ndubeeramu nga beenaalembe bamu kubakuba enduulu tibalina njawulo na bali babbi bakuba nduulu nga bagoba omubbi naye nga munnaabwe bamukolerako wakuyita kugenda. Kimale ngamba aba National Unity Platform nti ku social media kwe muli kuliko abantu bangi n'abeenaalemu kwe bali era bebasinga okuba enduulu bwe balaba nga mwemezze nga mugezi gembawa nti muteeko ku bigere kuba kati olwaleero wetubuulidde mutabani wa Museveni ali mu magye takkirizibwa kukola byabufuzi ali mu kukola laali ate tewali bantu basobeddwa byabufuzi era kyowuuza ekya eggwanga direction eriraga kirungi nnyo kuba kati fe abali ena bakulembera ffe tuteekwa okuwa abantu ekifaananyi naye abantu abali balowooza nti eno wa good direction tugirina bw'obuuza Brandon ne Ssekikubo nga bamazima tebamanyi gye balaga batudde butuuzi bawalula
kubanga ababadde bateekera mutabani wa Museveni ogenda e Masaka ate bali mu bitabo by'NRM beewandiisa ate otugende mutabani wa Museveni yawandiisiza ekibiina KKIRIZA era n'agamba agenda kukiwandiisa abakikungira ate bali mu bitabo by'NRM beewandiisa ebya kitaawe wa Muhoozi kati abo goba olowooza nti eggwanga bayinza okuliwako ekifaananyi tolagawa kibuzo kimbuza buno Ssemujju abantu babeene bakole batya kati waliwo ogomyeko mu nju ng'enkuba etonnya naye ng'ate n'enju naye etonnya ng'enkuba etonnya nnyingi nnyo n'oyingira enju okweguma naye nga n'enju etonnya n'osooka n'oyimirira wano n'okulya ng'essaati etobye kakati abeNRM bwe bali abakungira Muhoozi bakedde ku byalo kugenda kwewandiisa mu kibiina ekikulemberwa kitaawe nene muli mwebali so leedi gye ntandikidde emadde nsinga nnyo okuwa amagezi bannange betuli nabo mu kulwanagana ne Museveni ne famire ye kubanga bano bo baasala endalenga oba si taata bala bagenda wa mwana awo bo basuubira nti eggwanga we lijja okutambulira ate bw'obasanga nga tebali ku mpewo buli omu ng'akubulira obuzibu obukirimu bwe bajja ku mpewo sekikuwa esi nakwogerako naye ku nsonga zino ne Brandon ezo omubuuzi ezo gakyali ku main naye abasinga oboolaba lumu nalina omubaka Kyemasweti nga babayise okugenda mu lukiiko oluteekerateekera Muhoozi Kayine Lugaba okukyala Essebeyi naga bwe twatuuseeyo balamu n'atugamba nti ababaka ba palamenti tuke tuleete ssente za tent milioni 37 naga nenfuluma nti nze nyina ntandwa Museveni nze nyina okumupangisiza tent ajja kuba olukuŋŋaana naga nenfuluma sazzeeyo nti kati olabika ye akola byakupangisizaamu tent ye yali kubivulu yagenze nabyo mu maaso bwatyo Kyemasweti kinjogeza amanya g'abantu abantu bamenye nti binjogera si bya bulimba Kyemasweti mulamu gyali sobola omubuuza bw'anaaba kyongera nti batubulira ebintu bingi nga tebali ku mizindaalo okubonaabona kwe bayitamu okubanga tebamanyi we bali ebweru enkuba etonnya enju gye bayingiddemu ya bituli enkuba gyazzeeyo ate ne munda nemukubiramu ate tadde bweru ate ne munda watonnya kati abeNRM abasinga bwe bali bolaba beewandiisa tebamanyi gye binaggwera era balinde mu kawulu ka Ssekikubo Sembabule omu ku bantu mpaka lwe yawummula Sam Kuteesa bali basinga okuba abamaanyi wano mu Uganda nga wakulusegera nnyo ne Museveni bawasa abakazi ba Luganda ate n'abaana baabwe ne beewasa ompulira Kuteesa ne Museveni Kuteesa mukyala we yafa Jennifer ne Kataaha mukyala wa Museveni ba Luganda kati abaana baabwe beewasa kakati yali wakulusegera nnyo naye ku CBS ono nali muwulirira ng'aliyo mu bitookalajja ne Ssekikuba alanyise musasi ganyooka balonda abeNRM bali mu kulonda byali ku CBS nze nkomyawo bukomya byaliwo basobola obikomyawo nga Kuteesa agamba ali eno mu bitooka aga Ssekikuba alanyise lule bali bamubba n'asamba ebox ebaafu lwali mu kalulu kaasooka palamenti y'omusanvu ati kitu tukwogerako ekibiina abeNRM kye balimu kyabakwata mundu mu buyinza kirimu lwakukwata mundu era n'abakiwagira basinga obungi bakiwagira nga lwe mubeera ku kyalo nga mulinako evubuka ery'amaanyi nga bw'obeera mu gurupu yali omanya gwe muŋŋaŋŋa yenna lijja mukuba kati bano kyekibawagiza NRM abasinga balina kapiteeni bwe naabe mundu oba naabe bali bubi nga emundu evaayo oba nsimbi oba kibooko naye nabo batudde ku bunkenke abantu kibalema okutegeera nti gavumenti ziba zigwa Gaddafi eyakulembera omutwala eyali Attorney General we naye nga yakulembedde abantu bagoba Gaddafi omulamuzi we kirwa ky'omukaweri teweewuunya bano bakyuma kiyaka nga bataddeko engoma ekagoma abantu nga tebazirabako nga Museveni agudde olaba oli kuwani bamuwonye ng'engoma zinyooka baga nti Brandon yeesibye n'ekisekesa azina ali mu kkubo abadde omwogezi
wakabondo kabakabe nali abasonza akasale yoyo oli kasako yoyo yazina so ekizibu kye tuyina kati ene wafe mu bibiina ombadde manyi bwova ku NRM odda ku FDC kati ngenze nja bigatawamu ekizibu kye tuyina mu bibiina ekigambo democracy mu Uganda kikyali kizibu. NRM eriko nanyini waayo nebino ebibiina ebyaffe abantu nabo babitwala kino kya Kena, kino kya Mao, kino kya Nandala. Kati era okusalawo okutambula mu Uganda okola ekibiina twagala abantu abagenda okikola basigale nga bannanyini baakyo. Obuzibu tulina kati okwawukana NRM saawa zino erimu teriyo ekibiina mu nsi oli nangamba mu bamemba miliyoni 11 omanya nti kizimbiddwa ku musingi gwa fraud bufere. Museveni akalulu akali yafuna miliyoni 4.3 bali ali 3 kati yagenda tena bamemba miliyoni 11 kuba NRM tegenze kuwandiisa abapya bokka egenze mbu balaba abafa babajjemu bawandiika abapya naye ate agenda oleda alina 11 nga tanawandiika. Kati ekibiina kyo kyazimbibwa ku musingi gwa bufere tekiyinza kuwa ggwanga ekibuzo kyobuuziza direction ekyo gye n'omuntu kyatugamba nga mu FDC you cannot give what you don't have. Era lumi yatugamba nga tulwanagana mu FDC mu muzinyooka nanga nti kati mutemumanyi kye kitegeeza kubanga tuli mu buyinza ng'olina mmundu we mwekube mmumi singa mulina mmundu singa masasi na tear gas nga tugamba mwemanyiize nnyo mu bibiina okubeera democratic era nga lumuna mungana abasajja go president ayi batukola nanga when you advantage yourself and you are in a weaker position, when you gain position of strength you are going to be bad. Bweisa ne Uganda rufunzo bweisa mu ngeri eryanye yitiridde ne weewa kati ate bona atuuka mu kifunga gwogaba buli kimu byonna gya birya natugaa twemanyiize mu bibiina nti ekintu kyokola you don't seek to advantage yourself tonsinga ku Luganda so you don't seek to advantage yourself. Iwa abantu essuubi obutanga buli mu bibiina ono Ssemujju alina omuzira ngaomaliza tukaliza nakyo ebibiina afe ababikulembera n'ababiwagira twafunamu omuntu binyira mu ngeri yakukyamukirira ne kituwaayo fe abali mu bibiina kyafuuka kitono. Nze mbedi twali Makerere nga tuli mu Nkoba za Mbogo nga batugamba ntujja genda okusaawa mu lubiri tutambula n'ebigere ne bugawuni bwaffe obumyufu wewe ne tujja ne tusaawa ne tuddayo. Dr. Besigye yagambye abe-FDC otwadde n'abeekireka nti okuwangula Museveni tulina okulwanyisa ebintu bina nja kwogerako bibiri. Ekisooka fear, ekyokubiri sente. Nanga nti kati mwana omuntu agira nga meeting wedde nga mugamba Ssemujju otulese otya ogenza otya. Abantu society ewagira ebibiina n'abakulembeze baabyo era nekigamba nga abantu njala nnyo omuntu anampagira mu campaign nga bamunyonyola bamubuze lwaki wagira Ssemujju asobola okuwa ensonga nti kati mwabali wano muyinza kumpako nsonga ki nti Ssemujju gwe tuwagira. Olwaliro osobola okubuuza omuntu oba wagira NUP oba wagira DP n'omubuuza ensonga lwaki wagira nga talina n'emu. Ebiruubirirwa byammwe byebiriwa tabimanyi naye ng'awagira kinyumo. Kakati ebibiina byetaagisa byennyini okuddayo okusomesa abantu. Essuubi litugweremu ddala. Essuubi teribaggwamu. Bw'oba okyalimu n'essuubi terina kuggwamu. Ekiseera kijja kutuuka ng'abantu bategedde. Politics and society. Tulina okusomesa abantu kisooka ebibiina by'obufuzi babitegeere. Bwana malopitiri ate n'abakulembeze beetaaga kusomesa. Kuba muli omusanga ekibiina kikulembera naye nga omubuuza ekibiina kyammwe kyawukanira n'ekyagundi nga tamanyi. Abantu bayingira n'ekibiina nga ne constitution ekitandikawo tagirabangako naye nga ate member wa parliament.
naye nga yanyumira wali nanga kino kintuusa nayingira kati ekyo mukalubirwa nnyo okukibeeramu nga ne constitution togimanyi togirabangako golaba abefudisa abagimanyi nga bagirabako bagimenya naye ate gwayingidde ekibiina nga togirabangako so n'olwekyo wetuli mu direction ntya nnyo okumalamu abantu abawuliriza CBS amaanyi naye tukyalina akatyabaga kanene kyobola abalimu NRM kugambye bakuutira mutabani wa Museveni akadingi nabagange nakola ekibiina nabaga tulimu ekyo NRM bwerangirira okulonda be basooka kulonda kati ate nga balina ku level ya parliament bano bonna bola abali mu kuteekateeka nti bagenzi Masaka ate bamaze kwewandisa mu bitabo bya NRM kati abantu bali enkuba etonnya ebweru ne munda gye bayingidde etonnya kati ombuuza ntukole ki obutabanguko buno tukoze tutya enkuba etonnya ebweru ne munda ne lwe bagenda okugaba ssente Museveni ng'aziwa ababaka ba palamenti batuuse constitution bamala kuzima Ssekikubo okutwategeeza Musako Ssekikubo Mwesige bamugoba ne Hanifa Kawoya Ssekikubo kinyagala omujjukizaamu mu palamenti kiba kirungi n'ojjukirayo ebyakugasa ng'omunene n'ebitakugasa palamenti nga Kadaga yakikulira nze nga chief opposition whip nayitayo Anita Mo nga vice chairman wa Kosasi nemuteekako Kasibante n'agaana era n'asavinga mpaka kumala nempita Cecilia Ogwa nemumwandikira ebbaluwa emugoba kuwa commissioner nenteekako Mwijuki Kadaga naga atajja kuvaako paka emyaka nga giweddeyo omunne w'omwaga omusalire omusango senjawulo ntono nnyo aba speaker b'NRM bafaanagana Ssekikubo naye mu vaani emu Kadaga nga atuwaddeyo batukuba yasooka kutusoma amannya nga bagenda kukyusa constitution bw'amala n'afuluma amagye ne gayingira yali mukobaane nago ne batukuba ono baamuleetanga ate ye baamujogana nnyo wala obwamuleeta weefusi bwali buwala nga bukute wali munjegere obuwala nga bubukute omuwalaawala bumulidde jeke ne bumuleeta mu motoka mwe nali mu vaani Ssekikubo ne bamukanyugayo n'agwayo ng'ensawo y'akasonda buwala nga bumuleeta wali wansi nga tokyabimanyi tekyabijjukira ebyaliwo CBS FM